Amanya Josephat Sebia President Olugambo kudio bamita Suna Ben wana nonde binyanya sta konangu ono yoyo yenyinyi gomumanyi Mary Nambwayo Haji Kamoga naye wali kubali wale Haji Keti ngabwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboze nduvugira dira bakurugamba encha nebgatali konfune wala naye Suna soko yogereko abantu bano Suna Ben mukamiji yange mbebaza Nonaku lwa yafayo nnyo kubeera nti tutudde wamu ffenna ekibadde tekisandika bibadde bigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde Haji ng'ali yayimirira mu nsonda eri n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eri nange n'entondo walira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga yakoolera Mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kamaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi Natusikanga magnet fena ntwegatta ensonga laki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinamba n'abiraba enkya Nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likuli bubi ki okay ono ebyo tunabiraba Haji Sure. Kana abantu bagala nnyo kamanya mukulu sembeze no kamera bamulabe bulungi omukulu kano kabagambe wamma kayiringo wali ogamba Nambwa Inze wali ogamba Yeke kachi ugambe chinze sebuya ekigambe kirachali ki Jono lukanya la chuti achali mu luyimba lwagira dikiwewa nenja kubira kiwewa mubuze wali otegeeza ati nebo luwa myaka emike ebigambo ebikadde ebyo byoliyita anti mpuliriza nyimba za kadongo kamwe nyimba zange gwe bakwita akayirungu walowooza nga bom kyalinga bom era nga bwewebuuza ensonga y'omwana yo eryetya maama yagala omwana wa taata mwana wo gambi agaba omwana lwaki tubuuzeza mwana wo owadde omusana esooka tugende n'ekigambo ebisigadde byonna